Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Abashifa the hustler guys mwe bali kunjagala. Mujja kwebuuza leero nga siri musanyufu kiki ekyamazima nina ennyiike ku mutima. Era ng'olunaku lwalwo kye nziza okwogerako y'embeera eri mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Olunaku lwali lwa Sunday guys, ennaku z'omwezi zalinga 6. Nayogerako emisana n'omwana wange nga musanyufu, nangamba maama n'okusoma tusoma, nempulira essanyu neŋŋamba alhamdulillah kuba omwana wange ayagala okusoma. Kambatereko okwo ku ddoboozi lye nga we twayogera. Mama, assalamu alaikum. Uli mutyeye? Wali bulungi? Nange gye ndi bulungi. Tusoma. Bwenti bwe nayogera n'omwana wange kwolwo olunaku lwennyini era we balangirirawo ku dawuni e Kawungeezi. Mwana wange yagenda okukeera ku makya agambe jjajja nti agenda ku ssomero. Amugamba tewali kusoma n'akaaba, kannyabo ne kakaaba naye ne bakagumyagumya. Buli kimu kwolwo kyagotaana. Embeera neddamu okubeera ng'eri gye twavaamu ya 2020. Tubadde tukyali awo olunaku lwayo ennaku z'omwezi 11, lunaku lwa 5 omwaka 2021 nga Uganda bagibbaninga okujja mu nsi z'Abawalabu olw'embeera y'ekirwadde kya coronavirus ekyeyongedde mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Tubadde ne ba brothers baffe bangi, ba sisters baffe bangi, ab'emikwano bangi nga bateekateeka okulinnya ennyonyi. Abamu babadde bagirinnya leero, abalala nkya, abamu wiiki ejja. Baana bangi ababadde ku training, baana bangi ababadde bagenze ku makampuni okwewandiisa, baana bangi ababadde batandise okugoba ku nsonga zino ez'okujja okwenoonyeza ssente. Ekisangibwa nti byonna kati byasaanyiziddwawo. Mikwano gyange bangi baweddemu essuubi, bakaabye. Mu butuufu kiruma, kikwasa ennaku, kyennyamiza. Ne weebuuza lwaki. Naye mukwano gwange nkugamba nti buli kintu ekijja kirina ensonga lwaki kizze. Mu ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu buli kintu kye tufuna ogamba alhamdulillah, oba kirungi oba kibi alhamdulillah. Allah baakireese kiba kiriko ensonga lwaki kizze. Ne nkugamba mukwano gwange gwali eyo ali mu mazika akaaba, tonakuwala, tokaaba. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo kiba kigenza okugyawo nga Katonda yalabye nti awantu gy'olaga, ku mulimo gy'olaga oba ennyumba gy'olagamu nga mu butuufu tegenda kukubeerera nnungi. N'agamba kanteekewo omuziziko guno, omuntu ono nsobole okumuyamba. Mu kuteekawo omuziziko ogwo n'agamba kanjira nnongoosa ekifo kino, kanjira nnongoosa omulimu guno, kanjira nnongoosa ennyumba eno omwana wange mwabadde agenda okutuukira, agenda okutuuka nga nnungi. Okitegeera mukwano. So mukwano tokaaba, mukwano toggwamu maanyi, Katonda akyakuteekateekera embeera ennungi. W'obadde olaga wayinza okuba nga tewabadde walungi, ng'essaawa eno ali mu kugogolawo. Ogenda otuuka nga tewali buzibu, omulimu gukubeerere mulungi, obeere mu ssanyu, ng'ate so luli oba kujja obadde ojja kubeera mu maziga. Ne nkugamba nno mukwano gwange tunyiikire kusaba. Beera mu butuufu tunyiikire kusaba, tusabire eggwanga lyaffe Uganda. Allah atutaase embeera eddemu etereere. Allah atusaasire ekirwadde kya coronavirus kibe mu mawanga gonna, kiddeyo gye kyava mu butuufu. Kye twasobye kyonna tuboneredde. Guys, temuggwamu maanyi. Guys, tubeere nga tusaba, tusabire abantu baffe, tusabire eggwanga lyaffe. Wano wensabire eggwanga lyaffe erya Uganda oba gavumenti yaffe eya Uganda, weyandivuddeyo neeyimirira ku magulu gaayo abiri negamba banna abali mu nsi z'Abawalabu mu butuufu babongeze omusaala. Kuba kati ekisooka olaba amawanga gano bagasibye tewakyali Munnayuganda ajja kukola. Mukimanyi bulungi tukolera kati bano abantu batwagala. Luli baali batuwa ssente ntono nakati ze bakyatuwa
nga bawooza tukyali ku katale tunoonya katale. Akatale nze kyemmanyi twakafuna era kati experience tugiyina. Eggwanga lyaffe oba gavumenti yaffe eyogere ne gavumenti z'abano abantu batwongeze omusaala, kuba kati essaawa eno ku mbeera eri mu ggwanga lyaffe ffe tukwatiridde families zaffe, okitegeera tebakyakola, bali waka batudde. Tosobola kulaba famire yo ng'efa enjala n'ogamba nti nkola ssente kuba bulungi. Ogenda kuva eno nga Uganda bafa enjala, ogenda sanga waani? Okubeera obulungi tukwagala, naye ne famire zaffe twetaaga okuba nga ziri bulungi. Essaawa eno kati ffe tuzibeezaawo, oyina okubalabirira, oyina nawe okusevingako kasente ak'okukola ebintu bye wajja okukolerera. Mu butuufu twandivudde ku mitwalo 9 ne batwongeza ku ssente ezeegasa, kuba kati emitwalo egy'ekyenda woogigabanyaamu embeera ya lockdown webeerawo omwaka mulamba, omwaka guba gugenda okuggwako ng'oterese ssente mmeka? Mu butuufu gavumenti yaffe yandivuddeyo neeyimirira mu kino ekintu. Mbaagala nnyo ba mikwano, nze sijja kwawabagumya kubeera tulina kuguma, tulina kuba banyiikivu n'okusaba Allah atutaase buli mbeera, kuba yasinga okumanya, yamanyi lwaki buli nsonga ebeera ezzewo etyo. Ebiseera ebimu tuba tugezesebwa alabe engeri gy'onaakiyitamu, onaasigala ng'omunywereddeko oba onaatagala, okitegeera. Mikwano twongere okusaba bannaffe ababadde bateekateeka okutambula okujja mawanga g'Abawarabu, temuggwaamu ssuubi, mubeere nga musaba naffe nga bwe tubasabira. Inshallah ekiseera kijja tuuka mutambule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujja labagana mu vidiyo yange enaddako mikwano. Vidiyo eno gisheyaringireko munno afune ku bubaka buno obugirimu. Beera ng'omugumya oba oyinayo omuntu wo gwekimanyi abadde wakutambula, beera ng'omugumya. Abeere mugumu taggwaamu ssuubi. Nkimanyi bannaffe abasinga emirimu babadde bagivaako, abamu nga bwe bagenda ku training bagenda okudda nga emirimu giweddeko, kuba mu training omalayo week number, woba tewasibula ogenda okudda nga mu kifo kyo bataddewo omuntu omulala. Abamu baasibula okuva ewaka mu butuufu nga yakutte ekkubo n'addayo, awulira nga yeekyaye, awulira nga buli kimu kimutamye. Naye mugumye, omugambe taggwaamu maanyi, taggwaamu ssuubi. Si kye kibadde ekiseera ekituufu osanga eky'okutambula. Ate era buli kintu kijja kiyina ensonga. Nyikire kubeera ng'akolaki? Ng'asaba. Mbagala nnyo mikwano, mbagaliza ekisinga obulungi. Allah abankuumire era tutaase ekirwadde ekya COVID. Ate era tusabe nnyo omusaala gwaffe gulinnye. Tujja kulabagana mu